Busiru North Access Committee. Tineno damuruti yonna ateka mu late engala itemara ano tunawo town council Mende Kasenge kati buli siru bulungi siru na inter siru ya ma kakwa byonna tubadde wano nga nzize wano okulaba ekigenda mu maaso wano ku Electoral Commission. So ekiriwo nti materials zonna muziraba obukonge bwonna bwatuuse obwa Wakiso District okulaba nti ennaku z'omwezi 15 bannayuganda bagenda keera ku makya basuule akalulu eri abo bebaagala okulonda. So mukyo byaddala mubulaba nti obukonge buli safe, siru muziraba nti z'amaanyi nnyo wali nzejje kutula muzirabe wano okulaba nti safety y'obukonge buno eri bulungi nnyo. Naye mukyo twagala kubiriza abantu bonna bannayuganda ennaku z'omwezi nga 15 lwakuna lwa wiiki ejja buli muntu akeere ku makya agenda okulonda awali polling station. Naye mukyo njagala era okulabula abantu bonna tuwulidde amawulire nti batandise okutiisatiisa abantu bwe togenda kulonda gwe bona ogendayo tugenda kutuusaako olulayo n'ebirala. Uganda mwe tulebeera, Uganda mwe tuwangaalira ensi ya mirembe. So omuntu yenna ali eyo ng'otiisatiisa munnayuganda tasuula akalulu ennaku z'omwezi nga 15 gwe weetwale ku poliisi bukyali, kubanga tugenda kulondoola okutuusa naawe tugenda kutuuka naawe olusula ewaka ewo. So bannayuganda tubakubiriza security weeri eya Wakiso District okulaba nti abantu baffe tugenda bawa ebyokwerinda, obukuumi bugenda kubeera bw'amaanyi nnyo kulaba nti buli muntu yenna ennaku z'omwezi nga 15 ajja keera ku makya agenda awo waalondera polling station nga tewali amukutte ku mukono, nga tewali akutiisizza nga bwe babalimbalimba okulaba nti mulonda akalulu ak'emirembe. Olwaleero mbaddewo ne RDC yakulira ebyokwerinda mu district yonna, abaddewo na inspectinga n'atunula engeri gye tutaddewo ebyokulondesa ballot papers zaffe, n'alaba stores zaffe n'akakasa bulungi security nungi. So kati wenjogerera wano district yonna Wakiso ballot papers twazifunye. Kyadondo East ne Kira municipality ballot papers ziri ku office yaffe y'Ekira. Nansana municipality, Busiro East ne Busiro North ziri wano office yaffe y'Wakiso. Ate Entebbe municipality Makindye Ssaabagabo ne Busiro South ziri ku office yaffe ey'Ebusiro. Njagala kakasaba na Wakiso nti wezinaatukira ssaawa 12 za kumakya ku lunaku lwa 15 tujja kubanga tutuusiza ebyokulondesa byonna buli polling station eri mu Wakiso. Mu Wakiso kati nina mu polling stations 2,452 zijja kuba zituuse. Njagala kubiriza abo bonna beesimbyewo nti campaigns zigenda ku 13. Ennaku zino zisigadde okuva leero okutuuka ku 13 tugira nga tukuuma obuntu bulamu. Tuli kumpi kutuuka weetulaga titwonoona byetuzimbye kuva wetwayewandiisa nti tugenda kutuuka olunaku lw'okulonda nga toliyo okweronda oba kukutte nti kubanga wakoze akavuyo. Ate n'abo bonna abagenda kuvayo kulonda security kweri teri muntu yenna agenda kukwata ku muntu. Abyetulidde nti batiisatiisa abantu webunaavaayo kulonda bagenda kubakuba, teri agenda kuba muntu. Abantu bonna bajje balonde, bamaze okulonda baddeyo waka balinde tulangirire kinaaba kivuddemu. Buli polling station candidate akkirizibwa kubeerawo ne agent, ba agent babiri abo bajja kubeerawo batunule bigenda mu maaso. Teri mulala gwe tugenda kukkiriza ku polling station. Tweyise bulungi
lutambule bulungi ate tugenda n'okubeera okulonda okutalinamu kutaataganya kwonna. Nga kandidate tusaba okutagoberera enteekateeka yaffe. Tuyinza kutuuka ku lunaku lw'okulonda nga toliiwo, bakuguddeko omusango, oli mu kkomera, ate akalulu ko nako kaba kankizo nnyo, n'abantu bo bwe balaba nga toliiwo bajja kugwamu amaanyi. So tweyise bulungi tutuuke ku nkomerero y'okunoonya akalulu kaffe mu ddembe.